Alright, omulungi atugoberera ku mukutu ogwa Credible Media. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ganja Fadige manya. Tubebaza okulika nti mutambula naffe nabwe ekito tubasaba okusubscribinga, okulikinga wamu n'okusharinga content waffe kituwa amaanyi n'embavu. Nate okwongera okubaweereza amawulire agatambula ku ssemazinga wa buvanjuba bwa Africa oba East Africa kyekiri e Kenya. Ekiri e Kenya kifumba mutuku. President Ruto avuddeyo nga mukaawo kukiri omususa n'alangira olunaku olwaleero ng'asinziira wali mu State House ey'eggwanga lya Kenya. Agobye kabinenti yonna gy'abadde akola nayo okutuusa obuweereza ku bantu b'e Kenya. Kino nno kireese ensi yonna okutwaliza awamu ng'eyanaamiridde kuba ebikulu ebifaananako bwe biti tebitera kusangika. So wakati mu kuba nti twalaba protest ey'abavubuka abava e Kenya okwekalakaasa ne bayingira parliamenti ne bookya ebintu bingi nnyo wakati mu kulaga obutali mu mativu ku finance bill parliamenti gye yali yayisa. Ekyali kisigaliza mu kaseera ako ku president okulabika nti ateekako omukono bill eyo okulabika nti bagimplementinga, wabula akazito akateekebwawo wansi akateekebwawo bannansi b'eggwanga lya Kenya nga bakulirwa abavubuka kaleetera Ruto okulabika nti avaayo n'akola announcement nti bannange omukono sigenda kuteekako, mpuliriza eddoboozi lya bannansi. Naye era yakola statement eyo ng'akukkuluma n'agamba finance bill eno nkakasa bulungi nnyo nti results zaayo zibadde zigenda kubeera positive ng'era oboolyawo ziyamba bannakenya, wabula si kubanyigiriza, wabula wekibanga kye basazeewo sirina kyakikolera. Kati nno kino kyaleeta oboolyawo Ruto okubanga si mu mativu ndowooza ne kabinenti ye gy'akola nayo. So olunaku olwaleero President Ruto avuddeyo nga mukaawo okukira omususa n'agoba kabinenti ye yonna gy'abadde akola naye emirimu. Abantu abasigaza emirimu gyabwe ng'ate bano oboolyawo tabayinaako buyinza okusinziira constitution ya Kenya. Ye cabinet prime bamuyita prime cabinet secretary ono ye mwami Musalia Mudavidi oyo asigaza omulimu gwe. Bw'otuna constitution ye Kenya ono si ya mulonda, okitegedde. Then ne deputy president okwawukanako ne constitution ye Uganda nti president waali entebe y'eggwanga ennene yalonda vice president. Kati nga wano bwe tulaba omukyala Alupo nti yaliko nga vice president wa president Museveni. E Kenya vice president naye ayitira ddala mu kalulu era abantu be basalawo ani anaaba vice president waabwe. So yeyo rule of law eri Kenya wali. Era omukulu ono abamuyita Rigathi Gachagua ye deputy president awe eggwanga lino eri Kenya yasigaddewo okulabika nti asaavinga, naye era ekimusigazaawo kuba nti constitution tewa mwami Ruto oboolyawo buyinza naye kulabika nti amugoba. Kino ekituuse Kenya kikoze amawulire mangi nnyo all over social media ne mu nsi yonna okutwaliza awamu, abantu nga bagamba Ruto kyakoze tekimutwala ku kyattaka, si yekuba erigenda okulabika nti limujja mu ntebe y'eggwanga ewooma. Kuba bw'otunula abantu b'obadde okola nabo mu kabinenti ate nga mpuliddeko nti oboolyawo basobola n'okudduka ne beekubira enduulu mu kkooti. Tujjukira ekyaliwo luli wakati mu kuba nti abavubuka baali beekalakaasa, okitegeera. Abavubuka mu kwekalakaasa ne bayingira parliamenti, bawambye omuggo gwa sipiika, bookyezza ebintu eby'enjawulo. Tujjukira president Ruto ng'avaayo n'atowa order n'agamba poliisi eremereddwa, kati mu kaseera kano twetaaga bannamagye bajje balayike nti basuppressinga abantu bano. Wabula kooti ensukkulumu high court ye Kenya neevaayo ku makya enkeera ng'amaze okutowa order, neevaayo negamba nti bannaye embeera nga bweri mu ggwanga poliisi erina okulabika nti ekola kyekkakkanya abantu, omulimu gwayo to keep law and order. Amagye galina kukuuma abantu na boundaries zaabwe, then ina oboolyawo conflicts oboolyawo enzibu ng'abayeekera amagye we galina okuviirayo. Ne wakati mu kuba nti abantu baprotestinga balaga obutali mu mativu oboolyawo ebintu bitambula mu ggwanga, gwe kikuyisa amagye gajje gahandolinga abantu kyekyaki. Kooti ekyo n'ekisazaamu kyekyo ekiraga nti amasiga g'e Kenya gakola. Essiga eddamuzi
dikola bulungi nnyo era tulabye nga basazaamu obululu obw'enjawulo Kenya ne buddibwamu okitegeera ali bw'otunuya mwanattu ate bifa wano e Kampala Uganda weewuunya ate ebyo biviira ddala constitution nti constitution oba oli awo yawa executive ekulirwa president amaanyi mangi nnyo sukkuluma ku masiga amalala kyokka nga ate gavumenti ekolebwa amasiga asatu executive judiciary ne parliament nga buli omu ayina ettaffaali lyagatta mu kulaakulanya eggwanga parliament wakati mu kuyisa amateeka judiciary ejja kukwata abo abagamenya ebateeke munda executive naye ekola omulimu gwayo okuleeta directives ne cabinet okugironda batuuse obuweereza ku bantu abali ku ground kakati ekye Kenya bakimplementinga bulungi era kitambula bulungi nnyo ekitali Kampala Uganda wano kakati n'agamu amaloboozi agavaayo nga oba oli awo bannakenya abamu batolotooma bagamba nti omwami ono Ruto ayina omukulu amuwa amagezi era president omu ku Ssemazinga wa East Africa wano mu buvanjuba bwa East Africa era tulabanga ne mukalulu omukulu yajjira ku yero kakati ate eri abannakenya abataagalira ddala kulaba oba kuwuliza ebintu nga bitambula mu Kenya munne mu Uganda n'engeri gavumenti ya wano gyetwalamu ensonga n'engeri oba oli awo gye receiving amaloboozi g'abannansi nga bannakenya balabirira ddala nga ffe bannayuganda tulina embeera gye tutambuliramu nga nabo bagyewuunya n'okugyewuunya kati bwe balaba nga pulezidenti waabwe ate oba oli awo akolagana nnyo n'ono gwe balaba nga afudde bannayuganda ebinyoliro kuba bannayuganda realistically tulabikamuko bubi kuba bw'otunuulira ebyekalakaasisa bannakenya nodda n'okuba tooki mu mbeera bannayuganda gye bayitamu wakati mu kuba nti obuli bw'enguzi buyitiridde mu bitongole bya gavumenti mu masiga amanene mu gavumenti ba MP befudde ekitagasa mu parliament poor service delivery weeri abantu tebafuna buweereza ku ground nga bwe bateekeddwa bufuna enguudo mbi tukimanyi bulungi nnyo nti agriculture ye backbone y'economy yaffe naye abalimi bafuna akatale abalimi babaakingibwa gavumenti wakati mu kubagabira endokwa oba oli awo n'ensigo mu mbeera ezifaananako bwe zityo enguudo zitunuulire wano mu Kampala ne mu Kampala Metropolitan so bannakenya bwe batunuulira bannayuganda n'engeri gavumenti yaabwe gye batwalamu ate ne balaba nga pulezidenti waabwe oba oli awo yeekulubeesa nga kyali nnyo ow'omukulembeze wa wano muli bafunamu ennyiike ne bagamba omukulu tafuna amagezi tebamuwa amagezi ebiri e Uganda ne bitusalako nti ovalabakaawo okukira omususa newankubadde nti baali beekalakaasiza ekyabaleetera okwekalakaasa yali finance bill eri naye era omukulu yagamba nti bannange sigenda giteekako mukono neera twalaba bannansi ba Kenya abayitirivu ennyo ng'era bavaayo bagamba nti newankubadde tutaddeeko mukono naye twagala lutwolekulire omutindo ogwo gwa kibogwe nnyo tetugenda kukkiriza kulabika nti otwala eggwanga lyaffe maaso tukulaba nga tolina credentials tukulaba nga oli munafunafu kakati ebyo bwe bityo bibitambula mu Kenya era amawulire agali Kenya wano galese abantu bangi nnyo okwetooloola ensi nga baanaamiridde beewuunya ekikolebwa kino ekikoleddwa nno bw'okitunula kabinenti kiba kintu kinene nnyo era kabinenti eyo baministers ab'enjawulo pulezidenti yabalonda nga amaze obbateekamu obwesigwe naye bwe bukeera ku makya bonna n'abagoba kabinenti eba y'abantu bangi ate eyo kabinenti eri sensitive kati bw'obagoba bonna n'otalekaawo n'omu ng'ate be wali otaddemu obwesige bwo oba oli awo n'amaanyi go kuba pulezidenti okupafominga obulungi kabinenti ye erina okubeera ng'epafominga bulungi ng'etambuza bulungi ensonga ng'ate emukkiririzaamu kitegeeza pulezidenti ne kabinenti ye alabye nga tekyamugattako alabye ng'oba oli awo n'okusereba ekifaananyi ky'okusereba mu maaso g'abannakenya kabinenti eno yandibanga oba oli awo emulwana y'ensonga lwaki bonna agezezzaako okulabika nti abajjawo omulundi gumu so abatunuulizi b'ensonga balabira ddala nga that is a sign of a declining government era kifaananyi kirabika bubi nnyo ku gavumenti ya pulezidenti Ruto katulinde tulabe kyagenda okulabika nti azzaako mu mbeera ezifaananako bwe ziti
naye nga amawulire agali e Kenya bwe gato bwe gali tegawoomya nakabulu oba oli awo ku bannakenya. Kino ekisanja kiringa ekifudde ettogge. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo tubeebaza okulabika nti mutambula naffe ku mukutu ogwa Credible Media UG. Kye tusinga okubasaba kwe kusubscribinga, okulikinga awamu n'okusharinga content waffe. Kituwe amaanyi n'embavu okwongera okubaweereza, okuanalyzing ensonga, nammwe ne mu opinions zammwe oba oli awo mu comment section ne twongera okulabika nti tutambula ffenna. Ganja Fad ge mannya, Credible Media UG gwe mukutu. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.